yabadde mutuufu mutwala ebimuli tukole tulage mulina ssente nga tene mungera kuddaano mutandika otulaga nti musonda nembaga mugenda sonda nsonde ababikola basiru n'ababiwagira basiru ssente ez'omukolo mugenda kusonda mwagala tukolamu ssente influence munaawe wawadde omwana ebimuli bagala kulekera abaana baffe balowoozi tubaagala bino batandise okukola kirina engeri gye kidepressinga omwana asigala nga ali yali tormented nze bazadde bange yadde bampadde ekipapula kyokka yadde okunteramu yadde nusolo in the community abaana mwe babeera the others oyinza okwesanga nga musomere muli abaana 8 be bakoledde ebyo balinga abaana 5 so Fifi the Queen was right tuli abazadde bangi nga agwa working si kwesanyusa kusanyusa abaana. Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resettlement battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe n'omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafiq, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango gigulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors ne Rwanda Air. Mabale mwenna abakulaba abeekumidde ku mikutu media amanya Carol Munnamutebi tuli wano ku Climax singa bulijjo okola tuba tukutwesako kumpe bibadde mu wiki yonna tukola recap tuba tukola recap ya week tuli n'omukulu wa Lugembe omulangira Dias akwali nnyale libuzabuza mbanjagala ngamba omulangira teyokeddala naye ka tuli lyamvumya watekako kiri akuvuma nenda gamba omulangira Ndaus bakwali yakuba nnyo nenga kati bali batuufu abayina yakuvuma yakola bulungi manyi nze sigenda kwenkana bwenti ate ogenda kwenkana no I will not balloon myself nedda newe n'abamawulire babayingira nnyo bwe bakusanga boyaza abangamba naye Dayasi era nabavuddeko abaana tebaagala babuulira kituufu omubulira ekituufu omusa ne anko okuba nnyo nabuza okuba ki mbula okuba bangi bazibu Kongs Joel yabanga yoya yazadde nange nawulidde mbu yazadde baby boy bambi Kongs yebale ati akuze oli abadde muto nenjogere badde nto naye kati okuze n'omwana wakula dda wana wakula ya chapati sisola kulya bintu bya bendi ya chapati ya 10 sobola okulekerawo abaana ssente ati nejjewo eriyo omukubiriza adde ku popcorn za bitatu omwana anywa ekipa kya soda kino ekyenya n'enkoko omuntu opi nemwana olimba wamusangako namulaba ate namusanga naye si ki ekiriwo tewali ki ekiriwo ekikulu oli mu kulya abaana bagenda kugamba olya nnyo bangamba olya ebikopo byaffe byali bikalu temwali mulimu yoga kujano kwejuliso diyaneda babi mulimu ate kajayi bakayise cappuccino wetegese ogenda okwogera banna okasobola embwa nekuvuma ngolooza yakakola Dayasi ki ekiriwo wiiki egenze etya gy'oli wiiki yange ebadde okay baddemu events nyingi events zibadde nyingi by the way tuyina kulya lunaku lumu notekako events nnya nakakasize Uganda abantu bamanyi nze nagenze nga ndi green ku finals za rugby nga Uganda esamba ne New Zealand nga abantu bawagira rugby okuva obufinga olyabitegera wano up simanyi biki down kogwe nakoze interview ne baga mwererejje mwe mumanyi ngolinga nakola kukeko nasibitegeera kakaye mwogere mwe mumanyi ne bakola noli n'ayogera
Nga umaze vaawo mulala jje. Ogenda bizanya wa? National events. National events obinozanya. Madam you wado ogenze mu. Simawulire. Siruzeeke. Nandengeze kukola bya ddala. I was invited. Ena abakuyita nabo. Tebamanyi be balina kuyitamu. Balina kyo gye nkola gye bamanyi. Kyonga balina okumpya. Banange follow me on my handles. Ekyogera ddala handle esinga okukola mwenako musobola okunsanga bagita mobile money. Ena social media by the way. Bagita mobile money eri 0704 189 241. Yo wasola bakuwa lugembe. Kola. Kada support boy child. Kuna kuwala boka. Kali ndi kuchapati nkalu. Chai ugemula muno mukalu temuli sukali. Okolera bana. Nena mumfulo omwana wammu. Ande ndala. TikTok kwendi. Ileta that truth gossip. Ne wote kama Diaso Mulangira ejja. Ku YouTube kwendi. Ileta that truth gossip. Era wote kama Diaso Mulangira ejja ku YouTube. Those are the handles zendiko. Twitter Dendi, nendi a little bit dormant. Mwako bante kaya mnundi gumu. X tojisobola jiveko. Banang. Me Instagram. Nake vitu ebe bifara jibisatu byoka. Nendi nabango bile wabaloza ndagawa. Buli tukyandaba yango berede. Kyokati nake vitu ebyo. Mweje radi wabwe. So why? Simanyi waje bamanyi gye ndaga nesi stake ayo nayo. Facebook siriyo. Yona account je musangayo it's fake, it's not me. Siriyo. Siriyo. Wazira. Nazirayo. Nasana manya ati omwana okusoka ku Facebook atasoka ku TikTok ngamba kansigala wa ku TikTok. Soka ku TikTok. Abasoka ku gundi kuzenda. Ngam postinga naona postinga nyo ne baba ati kongolia jiwandisa mwana jispendinga na jikola mu at least video na jiteka ku TikTok. So information ni twetaka tujja kugo. Nenga golikiria. Zendikiriya mbaddemu wiki badde nyangu waliwo ebyantwala kawe mabega nengamba muzeeyi tudduke nkusange wa nze nkugoba nagwe no wiki yasooka nemvuga speed ennaku esatu ezasooka nesonyiwa bikana wiki era niko kutwala speed nga nyingira omuzigo osirikanga webika byonna nga n'esimu nyiteekamu koodi mukama wange ku Friday yankubira esimu nga ntaddemu koodi najja ku WhatsApp kati sebe wambulokinze nakubulokinga esimu okuva ku makya ssaawa nyangi kuba zino ssaawa 12 esimu yo teyitamu tamanyi kigambo kye bayita koodi mugamba ojja gguma naate sina kyenkwetaaza odaba enjagala mbakubira naye wabula bafuna nze wamala bakuliawo nga press conference eno ngeruma wali ku Sheraton nga Zari yasoka ku Sheraton yasoka bagamba mutume ku kisaawe yasoka gamba mutume ku kisaawe abaana ne bagenda omutima ku kisaawe bankubira essimu ne babingamba ne mbagamba no sobola kutima Zari ku kisaawe kuki yagenda kwogera ku kabaka w'Ebusoga bwe yamwogeddeko yamukoledde kale China no additional value. Yaganyo sonda set. Yagamba okubeera tena losenene zijja. Yenyini yayagala okutrainingira mu mukolo gw'abanne. Zari naye yabaddeyo naye nga tebalina kye bayingiza. Yayisa abantu. Baani be yayise abazze nga bazikulwa Zari. Ng'oli okuleka bano abazze okwemulisa. Ate Zari takyali awo nti omuntu ngende ndabe Zari okuleka abamawulire nalaba buli mwamala interview buli mwana yeebuulira ekifaananyi okola nagambye nafuna essimu nnya nasoka nenfuna 2 ezokusatu actually waliwo atulugamba enyombo ye abeera nnyo wali Zari nze namugamba nti Zari atuuka ssaawa nnya bankubira essimu kataba oyo yennyini kata nfiireko Carol Zari mugenze mugamba nsimbudde olwedde mwana abantu abo tebaŋŋambye ne mugamba nti kati sibe babirimu byabasoba nowe waffe nakomplaininga naye yaŋŋamba kati yagamba gwe yagamba ate oli mulalu we yamugamba yakubira direct Shakibu
mulo na complaining ono yakubira sha mu yakubira sha kibu yeah nga mugamba lote bakoze chibi tegera ng'ebintu ngowe wafata mugambi akomplainga fena batero kola zali kuli go basi ngamba abaana ba bambi ne musajja watu Shakibu yabiri bamugambe kukima mukyala we juga ye Shakibu yali yajja yali tamanyi na kumanya ba yali yajja yajja lunaku lwakubiri ono yazze ku yajja lwakuna yajja ku lwakuna so bambi teyabirimu era bana banenya wabwerere yatuuka ku airport abaana b'amawulire beewummuze yali asazeewo nga interview yalina gikola kati program nagitegeera wadde saagenda kuba baajimbuulya ne bampita ne mbagamba awo siriiwo ne baŋŋamba ki ne mbagamba ndi ku office eyabiŋŋamba ne mugamba ndi ku office naawa n'omuntu omulala essimu ankubire nkikubira dayasa gy'abeerewo ne mbagamba ne wemba muleeta gureda siba wendi era nina gwentera okukubira nga nina ebintu ebyo byengendamu muzeeyi saamukulako na simu mugamba nti waliyo zalo okulaga nti nali sinagyendaka ekisooka nategeera twagala ssente teyaliiwo teyaliiwo kati gulire bali okukola nga babawo ekizike bakibawa ate gwe bakiwa n'abakekejjulako n'abagala ate mugenda zibasindikira nakati bakyabanya naye nga ne ssente bazimuwa ati nkugambe programu yona nali ngimanyi kati tube ku kisaawe nzesaamukola ku kisaawe twali mu kkubo ate nno nekyewuunyisa yali alina otuuka ku kisaawe interview yalina gikolera mu ntebe bali bamutwala ku woteri emu mu ntebe akayana n'agamba agenda ku Serena otuukayo nga tebabuukinza ati ogimanyi yo tebagyesiriwalizaako tebagenda ku Sheraton olwo no bazunga basooka ntebe kati baba Serena kati bagenze ku Sheraton awo wenkugambira ki ekyali kintwalayo yezali bamulese entebe bano bajja baorganizinge ku Serena ako bayita ozunga ne bagenda ku Sheraton watuwa ku Sheraton bali awo era natuukawo leeti bino byomba jjukira nze nali ku desk nga nina okukola bingiko ne mbagamba nze banange okubalimba kubi mu byengenda okukola olunaku olwaleero zalo litaliimu Ibula yajja nze namugamba ne mubulye newe we bagenda era oluvannyuma naŋŋamba njagala genda kusula nemugamba abakyusiza bagenze ku Sheraton awo nawe nze muwa information naye nga jjukira yewomujju kati owebweru nze tandisa omu information ekyo kibaawo bo tebaliiko ba munju so najja ne bamusaba contribution ye n'agamba okubeerawo kakimala mukimala era n'ayita abacelebrities abasinga bajje bagenda kujja ku ddina bajja ku ddina abantu abamu bajja nalabye mukazi wa mbuga yajja yeeyamye miliyoni 2 wuliriza mukazi wa mbuga Vivian okujja kyali kimukolera era nezo miliyoni 2 zeyeeyama bwali butaala buli enjawo teyajja mbuno ki already embaga erimu controversy okuvaayo gwe n'oginyamu n'ogira n'ocontributinga kina kikigwe kenyini oba weewadde obutaala abantu bagenda kulaba kozi already erimu controversy mu mwagitunuulidde bagakulaba ani baani abasonze baani abatasonze okitegeera even statement eyo Zari gye yakola ye amanya egenda kutambula Zari ate munnange Zari yakoze kino Zari aganya okwaba ne ssente so some of the segments alina of course bwaba ne mukuti abawadde it's okay bazikola to create talkability mu makkati g'omukolo gw'omuntu kati that statement yalono gikola yali akigenderera tegeera one ye ng'omuntu okushoutinga nti waali yakomyewo South Africa embaga yaggwa biki two n'omukolo gwennyini fundraising eyo okufuna awareness kuba Zari wagamba sigenda contributingira mu gundi appearance eyo ngeyokka buli omu bajja kwebuuza yakyogedde ku mukolo ki gwani ati ekyo kyeyagambye n'agamba kitegeeza mba contributinze her contribution it can either or not create money asobola okukola buli omu n'akyogerako naye nga tewali aleese ssente kitegeeza you just made awareness without any impact ogenda kuŋŋamba bakadala bagenda kubeera eri ku TikTok bamuvume obugenda ebintu byakabaka nga tewali aweereza lwataano bo nga bannannyini mukolo babafuniramuwa nga tewali ssente eyingidde okugwogerako nga tewali waliwo asobola okugamba Zari engeri gye yaganye nze kambawe zino
abo bo already babigira dda abo bagenda okuwaayo already bo bali intox nabo abantu bagenda okuwaayo sente kogwa omukolo sebo already betema dda bino bye waliyo media house yawaddeyo 5 bireke bagenda kyogera mu luzuulo bireke kuba ezo tebaziwaddeyo bagenda ziwaayo beeyamye nga beeyamaddi 500 million zozimanyi walugembe ssebo ekyo kiwato kya omwana nabadde mu group emu analyzing ensonga eyo producer okuvako eyo media house yamuvumye mwe muwaddeyo meka ye lwaki totwesonyiwa biki awe ndategeredde nti bya bigambo basobola n'okuleeta ddami naye nga teziriiwo babe bakyogera wali nalina ku mmere nga nzime ne ŋŋamba kozi baagala zibawamu airtime naye kati airtime bamwetaaza ki airtime nti mbaga bagirange ku mukolo ya bamwetaaga bakirina okuba ngaekijjukizo ebintu by'ennono ffenna tukikkirize ebiseera ebisinga byekola byokka oli bw'oba ova mu Buganda gwe kennyini obutasobola kikkakatako ova mu Busoga obutasobola ku mukolo gwe kikkakatako whether publicity or not already bano abantu sente baatandika doziwaayo osigala kyegamba nakati ate oli omukyala but okujja gwe mu makkati wano n'oyagala okolerewo gwe egguliro tulage nti ate ne kitabaawo why oli omukyala yakoma wa ebintu bino sibitegeera bulungi oba embaga eno enaabayo ejjabaayo muntu omutasobola kuba gundi yo lugundi kingdom namba akyayogera ebyo ebintu yabatutte mu kkooti ye UK embaga eri yali UK byajayogerako bino bebagenda okukola byawano byolona bigenda kubeera wano right era mulinde UK bino byano bigendagenda mu maaso 18 kitegeeza omukolo gyeguli goza ababonabona abantu ab'ebitiibwa bewalabye ku ddiini ekololo bandize goza temuli bannamateeka bona abamanyi amateeka nalabye ne gundi yazze kujingo ne mukazi we makula babayise baba baali awo mbanna akagire ako nendaba Grace Scan nga yebaza amakula okimanyi Grace Scan ddala kituufu aliwo amakula gyabeera namulabyeko wali emaki ku Vox ajja mu buli yamutwala okuva biri ebintu ebyahapeningawo bambi then that's good yamutwala bangambye ne maku simanyi naye nange nabiwuliddeko nange neetegereza naye ekifaananyi nti ye kati ekituufu ayambala ezo engoye bwezito waliwo zambala nezikola akapiira ate ogamba akoze eki akuba bandi ate akuba y'amagye atambula ato bambi yamutwala naye waba yamutwala that's good bambi she really needed help kuba we yali abeera baneiba bamusojja wabeera tewategerekeka mama yingi ya pole so baneiba bamusojja waliwo ku neiba we yali amwagala wali wansi yali akoze eki yali abakoze oyo omwana asirika bw'ofumba mukene naawunya ennyo yeggwayo kyeza kasasiro gundi zinomba z'abantu tasirika bw'ofumba ennyama n'ogikalirirako olyekwenkalirireko ng'akubuuza maama fe bagenda okulya ebijanjalo luli basiru kati ofumbire ku lubalaza tukole tutya omwana tasirika naye waba yamutwala makula ekyo kyo nze mu byonna bye bakakola mu nsi ebyo kwebaliza naye simubagimugyeko tapositinga nnyo ate waba ayitiriza oposi amanyi lwayisize bwe zikoma ajja positinga n'ebyabapasita nga tebabimugambye ojawulira ekinaava mu yebirako gwe twayamba kati ate owajjukira ku bbiini nebini naye yali yalina okwewummuzaako bini yabawa content bini nga yagaba content naye yali alina osirikako era yamugaba ku nkundi zimu na zimu gwe kyolina omumanya era alina osirikako ebintu ebimu osirikako so bambi I saw Zari ku Sheraton. I have a video actually the video ebimu mbitereka the only way nsobola mbitereka ku TikTok naye no video nkyaganya gitekayo ku TikTok olaba ng'ejja kusala nnyo teekamu logoyo mweri buli kimu gye nkulaze temuli logo kati teekamu logoyo kati oyagala nalabye Zari I don't know ba yabadde a new surgery but engoye ezitamubika ina ndowooza aziveeko
tutandise okulaga effect ya eri ku mubiri gwe omanyi akola sajja lokola ekiwato ate awo gikula ebiseera ebisinga bajjawo amasavu basalawo ne bajjawo amasavu ate nalabye nga enkovu eri fresh kati ate neyeerabira olugoye terwabiseewo n'atambula wano nga efeenya kati ndowooza abaana abasinga tebakirabye kati waliwo eyabaddewo tebakifuddeko kati waliwo eyabaddewo n'akuba zi close up n'ateeka mu inbox n'agamba dayasi kino kirabye sobola akabido tekali buli nnyo buli wamu kati nze nkalina era bamanyi ayagala ebyonoonesa aliyo ebyonoonesa bali bambuuza bubuuza ti kino obadde okimanyiko naye akampadira namugambye ekyo kya bulijjo omukyala agenda ku sajjari naye akyogera nga bulijjo mukozi wa sajja olwo lwe tumanyi nti ennaku zino ndowooza kuba kati yandigeze eri gye bakola ne biggwayo na buli kimu ne babikka naye engoye ezo azikendeezeeko bambikwa sinonguudo ababloga bwe banaabigwako gyawulira ate bwe binagwa kuba atamwagala ow'euk aliwa ono ani interview yakubuuza yani oyo mu interview yamusabula naye neŋŋamba owaayi mufa kinensi kali bwe binagwa kwoyo anti n'alaba vidiyo eyo bwe yayimba ki ezalu yayimba ŋŋamba yakubuuza oli yayimba ki bwetuleka ennyo mu mawulire eyayimba none yayimba naye era naye yayimba ki naawe yayimba bosire kayimba nimuleo katera ku youtube kayiika noyiika kakulukuta akayimba mpula njagala nga downloading nga tayo ku youtube ogwokubiri sikiwa nti bakafuira copyright yayimba siye muyimbi munayogala yasooka oyimba nga ali ku nyonyi vidiyo ng'akirira amadala g'enyonyi simanyi oba ye yasooka naye y'omu ku bo ebiseera ebyo nali simanyi sitegeera nnyo so bambi zari but thanks nti waba walinnya ennyonyi papas naye nga wano zari wano yafuulawo kabaali leero omulaba ng'ali wano dakiika 2 n'omusanga nga apostinga ali tz n'omulaba apostinga ali south africa ogenda okuwulira olweggulo ali munyonyo okitegeera so okujja kwe but her presence it's okay okuba naye contribute nagambye okubeerawo kwe kucontribute no let her contribute money talina sente zagenda bbawa abawe sente talina sente zagenda bbawa nalina sente naye sizabiziwo ebyo yayogedde ku kya Diamond meetinga ne bbawe okiwulidde kyeyagambye yagambye buli muntu kyasaana okukola kubanga oli Diamond tatera nnyo beera n'abaana ate alina omumanya mbu omusajja bwe yasanga mulungi asobola okukuza abaana be kwakuluko n'omwana omulenzi amukuze ng'omusajja konza nti kale neŋŋamba kale era Diamond yasanyuka nnyo n'agamba Shakiba alina emyaka emi Shakiba osimanyi Zara alina omwana abulako kati n'okwenkana Shakiba omukulu alina omwana kati bano abaana bazanya na mwana munnaabwe bano abaana bw'abalaba nga bakaaba Shakiba mwana munnaabwe oli bazanya na mwana munnaabwe era bakyabaluma nnyo okulaba era olaba neza tebamuwanya attention bagisinga giwono gwe basiiba naye kyekimusasuza bw'amala balabirira nga kwekumusasula ate waliwo ekirala kyekimusasuza kyogamba ali ku mulimu agere kumakya nga tabalabirira ekale abeerewo akira kumakya nga tabalabirira ekale abeerewo ajja mugala n'abaana bange tukyabaagala kati ojja kazaala bali bafumbo kati tebamalaga ekyawa muganda wange n'abafumbiddwa emyaka 10 baawukana omusajja amadde n'emyaka 10 mu bufumbo angobye okutwala omwana waba alina obutali bumativu mubeto kiri oke alikira mubeto yaliko mukwano gwa Donizera kati tubimusuubiramu okukola ebintu ebyo webityo kyanga abaana bulijjo tubuuza lwaki Diamond agira nnyo baneeno abazadde abagira nnyo batyo okusinga n'abagundi ono naye muyimbi omuwala erinnya limbudde mu mutwe bako guki ono bwe yazza kumukwamisa mu beto wasula amisa
omuwala gwe yazzaako simujjukira manyina yazazzaako nnyo ate kiri ekyana kyamufaanana abaana Diamond alina omukisa omwana bw'amuzaala bw'osookera ddala okutegeera nti omwana waabwe mudomo bakuyita mudomo omudomo gubanga gusobola ne guwambwa ne gugaziwa omanya omwana wuwe kati yendooza atutulira omudomo gw'Amisa mu beto nga tagutegeera gw'omwana nagaanira ate kisinza ne byakola Amisa mabegaawo abadde n'ebintu abadde into a lot influencing ng'afuna bugigs bungi of course omuntu just nga toli muyimbi you just built your you're not a business woman naye nga olina ntino social media yo Instagram ekola nnyo ku bakugirira bakuwe she's not even a socialite kale influencer kumeyisa influencer socialite is a very different definition and I doubt if we have a socialite here in Uganda usimanya brand white yaliwo mpuliriza you're retired you have your money you spend Monday to Monday that's the definition of a socialite sente yo weeri ne wobugamba nti 5 years tokola sente yo kati oli yamuggwako n'agenda ku kyeri awo yakyakola kitapa ali mukomera nasa sigwe bajja musiringi polisi yamujja musiringi amuwanulayo nga onojjayo njibota paka wansi yogera omulala naye bakubula kaakati kale Zari anyway esobola okuba inheritance esobola Zari agwayo komba socialites yeah true naye Amisa kati ebintu ebyo ejjukira they don't just easy come kati omusajja naye atuuka neyeekengera and remember to get Amisa Mbeto it was a video yali vixen yamuletanga vixen azinya amaze okuzina bagenda okuddamu okufulumya ekifaananyi Zari agenda okulaba nga ekifaananyi Amisa kyataddeyo mu selfie nga aline Diamond nga alaba rumu agimanyi kyekisenge kyabwe ate ekyawe ekya hoteri gye baali basula oli yayingiramu kati ne South Africa vixen n'ayingira nyumia kati oluvaawo nti olwana ali lubuto ne kati Diamond naye alimbera mu kisenge kya munno wali oyagala amutwalewo yali mututte gy'otera obatwala obatwala mu kisenge kya munno aze nina omu era gye mutwala wamu ewuwe ewaka actually ewaffe ewaka so kakati nze simina muzibu bwekibanga kyekyo kuba yatuse n'okugamba mbuno n'amalwaliro tukyuse nga sigaawa if the guy is the one suggesting that and ali ready to put in kitegeeza Amisa yeetereeze ate munnaye bano abantu babeera ne ba informants ayinza okuba nga omwana alina obulagi amutwalako namugamba laba ku mwana oba nga waliwo apeeka Amisa omwana mpa omwana wange okitegeera so n'agamba okudda wano kaayana ate nga leka kana kasajja ambikagaba child support sikalaba tekasuulirira abaana olaba kalinya bulinya nanyonyini kagende South Africa kalabe ku baana baako naye bali abaagala nnyo abagundi abaagala nnyo okusinga abaana ati bamufaanana nnyo kano akalenzi kalina enkobogo ezize omudomo amatu kati ate n'akawala ate akawala nokajja kuba kayimbi kalina obuzina bwe kazina okalaba tekajja kuba kayimbi lwaki ogoberera nnyo abaana bazaala okusinga okugoberera ababo ate nze nina bameka goberera owuwo naye otegere gy'alaga owange sistereb osobola omufuula noli yabafuula bufuzi so nze simuyinaako buzibu agende bamukebeza embwaga zivuma ku neeti waliwo yali agezaako ofuula owuwe sita ne bamuwa omwana talibiddira ndeka ababo nga tubapostinga kizibu ki ekyagana bajja kwepositinga lwaki basibako banakula bamubuuzi ani yakusaba banakula ne bawulira nga baagala no they have a phone nababuuza mbagulyewo gundi ne baŋŋamba tebabitegeera Facebook baagala TikTok Instagram ne baŋŋamba kati nze sibapositinga we banakula ne bawulira nti balina obwetaavu bwekyo nze bazadde bane bapositinga
olaba nange ndwawo okwepostinga kotandise okwogera ku bazadde bange bampostinga tudde ku fifida kweri ne musikati wakulabye gunyooka ate no gwandinyoose agenda resigninga ne yaresigninga gwandinyoose nga teguliimu sendi sendi yavumye n'avumiramu ne kasuku kasuku namugamba gwenze boosiwo okwayagala kumuma jangu ddereto ngambe mpompagira ebyekisiru yamugambye kumpewo gwandinyoose nga sendi bwadda ku saidi yo oba naawe akagoba oba okawangu anti ayogera naye mukwogera omwo n'ateekamu ekigambo nga kiku yagambye ababikola basiru n'ababiwagira basiru okasuku jangu ddereto ngambe nti ndi musiru sendi yayomye n'agamba fifi yabadde mutuufu mutwala ebimuli tukole tulage mulina sente nga temwongera kuddaano mutandika otulaga nti musonda nembaga mugenda sonda nsonde mutandikwa yayogera kintu ekyo nga kiri wamu nga kiri jeno jesi bana abantu babutambuza bateekako omwana wani anti balina okuteekako social media yaleeta olutalo anti labayo bw'oyogera ekiri kintu nga kiri jeno wadde nga toyataakinze kati nojja n'oyogera nga onsanze ennywa caayi n'ogamba abantu abanywera wano caayi tebategeera nga nze ndi mu kunywa caayi yes okoze jeno naye olina already kati katsankuta ebimuli abitwalidde mwana yabadde yamaze yabimutwalidde abimwalenga kuba baabikoze zirabyeko n'omuzadde famire eyeekuŋŋaanyiza nga ne bakola ka video I'm not the candidate, I'm the candidate's aunt. Olina amuwa ekirabo. I'm not the candidate, I'm the candidate's sister. Olina amuwa iPhone. I'm not the candidate, I'm the candidate's olina amuwa knickers, strings. I'm not the candidate. Video wajirabye. Zabadde nika. Tugende. Zabadde waliwo yamuwadde T-string. Namugamba I'm not the candidate. Okitegera. Katate ono ke yakoze katono. Anti yabadde kali kukasinga kaso. Nange kituufu naye omuntu gwe kyadde kikwatako ennyo kati katsi ayingirira bano abamugize ne batankuula katsi bano abaana social media tajamuteeka yabadde alina okuvuma social media si Fifida Queen ate naye mu kujja okuva singa teyataddemu linnya Fifida Queen era kyandibadde jeno naye yazze n'ayongera direct Fifida Queen n'amuwa nnyonnyola abantu abatalabye posti ya gundi ya katsi balabye katsi yayogedde luzungu lungi kola ku gundi n'agamba munno nze nali manyi buli ayogera oluzungu aba n'amagezi naye mu babiwulenge ate kalenzi kakkulu oli mu myaka gya ntondo tisimanyi biki bw'ofuna obudde va ku ki ku mwenge naye nga tannabufuna yamukkiriza agunywe katsi waddemba ogunywa paka myaka 5 kuba abatanafuna budde buguvaako nalaye kazuku agamba Fifida Queen yalangidde katsi omwenge asimanyi lwaki yamugambye bw'ofuna obudde va ku mwenge kati waddemba obudde obwo bufuna after 10 years katsi nadda n'amugamba wagenda mu simanyi fasiwa naye weeyisanga ali mu third world nga linga mugamba oli Canada naye weeyisanga ali ebwayise kooli n'amugamba biye kijja ogenda kufa we mu bulamu bwedimu nga tobubaddemu not even akoota n'amugamba tolina wakusula onoonya woosula nga naawe omanyiira nze ani atalina wakusula yafifi si byange kati yabadde ayomba naani lwaki ombuuza yabadde ayomba naani talina wakusula manyi nze simukyalirangako talina wakusula okakaza tubuuze omuyimbi fiye ani fiye asula wa maama we nama video mwagira ng'oli ageza ku buko okulwala aye ndo bagenda kwewasaawo mbaga yavundi yakukuba yagamba ye kenyini okimanyi beproposing kati emirundi gwakuna nga mu bbaala beproposing yagamba agenda kukola omukolo naye tujja kusasulira okuyingira ekyo ne sendi yakyogedde nagamba nesente ez'omukolo mugenda kusonda mwagala tukolamu sente influence munaawe wawadde omwana ebimuli ina tekimanyi nti omukolo gwakuyinga okijja kujja temugenda kundaba kati gundi adduka mu kamera kasuku manyi kasuku alina abantu be batayagala kuba
Kasuku abaana malaya ayagala okudduka bw'atyo olubuto alolekayo ko kibaati ne bw'onodduka olubuto luyiseemu yabuuse yabadde akubye ebbaati oluyi ate Kasuku tayagala mwogerera ku lubuto bw'obanga oyagala omuggyako yogera ku lubuto mugambe taata ng'ekisaka ki alinga nimulodi ku bye basinga omuvuma zaato tekyamuluma lubuto ate era ane nimulodi binene alina bingi omubiri gwe nona ekitono alinako bibiri bugere na wakati sigadde wamukebera obugere bamugjamu engato ku poliisi mu lockdown ng'agaba akawunga maama tugenda okulaba obugere ayambala sweater pants ate teziraze muntu bwe yenkanawo kali kuli kati namulaba sweater pants ezo bwe mufuna obudde muzireke naddala nga towera so Uncle Sandy ne Fifi baagasa amagye ne balumba kati saawa eyo we twabadde twogerera ku bigambo bo bye badde balina okusinziira ku oli olutalo luno sitegera okusinziira ku katisa ebigambo byakozesa ng'aba ayingidde olutalo ku luno teyakwikozeseza nnyo teyatakinze nnyo nga bw'akola bulijjo kitegeeza luno olutalo yaluyingidde alutya ebiki akoye butaala mu atwala eri agenda resign oli mulwadde wa mutwe nkwesonyiwe ateze kati yagambye resigninga bw'oba tolaba towunyiriza alagewa abikowa agenda kukola ebirala akole ki kyogamba omulimu gwalina gwo gwokka kyogaye bamugoba talina jatta ana agenda omugoba anti kati ajja kgenda ajja sigalamu munda ng'akola tebakulimba ajja resigninga kungulu munda akole alagewa kyogamba dayasi awo wokka walina akasuwa kalyawo ebisigadde byonna bijja because of ogwo mulimu naye talina kiri independent kyekirungi byo byonna ebisigadde kati nkubuulire waliwo abali mu media nga ebintu byonna ebisigadde bijja because of ki awale kitegeera n'agiramu katini bwati nga tebaddamu negwe bw'obanga okole sector gy'olimu creating a relevance nti ne wooba interview omuyimbi n'anyiga n'atumbira n'ayagala n'okwabika ne wayita emyezi eri kati saawa zino yini yanoonya ate muyambeko era obeerawo nga ka inbox ne ku Monday yagambye tumiitinge tubaavinge meeting kuba alina ekivu ngenda mu meetinga ku Monday alina byayagala mukolereko so awo mulemu kale emyezi 3 kyoka tatwala na liivu agira abeerawo paka era watwala liivu ogenda omulaba ng'akola live mu bbaala era eyasho ngaalabye ali ku liivu so naye kati bamuleke yakoze kimusanyusa nakusanyusa mwana we abantu bonabona buli omu akola abasinga bamu agenda nalaba bwa gyavudde n'omwana oyo oba mutandikwa ebintu byali bibi nalaba nga watuuse oba omwana n'okusoma kwadde kwamusindikiza obanga n'omukolera ekyo kimumotivatinga ekiseera kati bw'avaayo n'amukolera ebintu the only problem kati ngaoyo gwekulaze waka video family yonna eyajja buli omu ng'aleesa ebirabo kati abaana balaba ng'ewaabwe tebaliiyo kirina engeri kidepressinga omwana asigala ng'ali yali tormented nze bazadde bange yadde bampadde ekipapula kyokka yadde okunteramu yadde nusu okitegeera ffe waffe waka tulina omuze era bakukubira essimu buli abagenda okumalira oleeta omutwalo ne bakola manira ennene nowandiikako nosapingako sente nowandiikako its because tumanyi amasomero banabaana gye basomera ababikola bangi kati nze nalina obuzibu nga sinakyusa abaana bange tudde kuba gye baali tulina omuzadde birthday y'omwana we yaleeta ka box bode ka goliros n'aleeta ka box bode ka soda
Munyoni wange akomayo waka akutte ekive bulijjo buguliro sibagulira kamu kumacha kiba kimanyi nga buli kumacha babagulira ajja ne bagamba abate mu shopping mwagikoza nange even my birthday I want to bring many gorillas nje ne bakwano bange bwanji taata mukole ki yeah you know Nani's daddy they brought 3 cakes 3 cakes era nembuuza omukyala gundi nga simutegedde nti munange muzadde waabwe ate nono omwana omu ku batabani bange mukwano gwe munange nno buli mwana bamuwadde sweet mu ssomero twena abakyawulo erina abaana bangi muzadde yaleeta cake buli kilasi erina streams nnya stream yonna yalya cake buli mwana yafuna goliros buli mwana yafuna soda newaita weeks 2 n'omulala n'akuza nga balinga bali ku competition nino linaleeta ebirala kati ebintu ebyo atwalayo wange ngenda okulaba nga bano banakuletera abaana baffe balowooze tetubaagala bino bye batandise okukola tetwagala abaana baffe nja mugulira cake ngulira kakureti kasoda kaffe waka n'abali ewaka tebimunyumira ebyo tebinyuma baza ate ono omuto ye gigi nyamwagaddeko birthday yabadde ya 19 yagambye I want my birthday home ey'omukulu ya 29 Sunday yagambye ayagala bagikuze Monday ku ssomero ayagala kubeera abakwano kati ozinoonya bagamba bannange temwagala nsigaze yadde olwataano mu nsawo baana mmwe tuyinga nsigaze yadde olwataano ne mugamba no kati ekyanyama nti yadesa ne mugamba no with birthdays it's not allowed to celebrate them after you have to celebrate on the same day if you celebrate your birthday after your years will not be counted nakkiriza ogenda mutwalira mu kifaananyi kyakulimbibwa kati awo twavaawo eyo okukambwalira omwana n'omucunga you explain to the kid n'ategeera era omunyonyolanga n'anategeera genda ofune eddagala lye bayita oba baliyita erishapening oba omwana wokuba so kati sikyakoze sikikyamu but in the community abaana mwe babeera the others oyinza okwesanga nga mu ssomero muli abaana 8 be bakoledde ebyo balinga abaana 5 nga basigadde bamuweereza akadomola kakwenkya kamuyise mu bibuuzo nakipapula ate gwe ono ne bamuweereza ekipapula nga wallahi kisinga ekipapula ngoli ekipapula bagulidde kyattaano bamugulidde manyi taxi zigenda paka ku mitwalo 10 nga n'ebintu byebamuteereddemu ya rabbi omwana nasooka n'atunula n'agamba oba abazadde bano baali bakola nga bange abazadde bali ku ki bazanya so Fifi the Queen was right yes Fifi the Queen yabadde mutuufu but also Katsi was right yadde asanyusa mwana yes Katsi era tewali yamwogeddeko mu Katsi gwe wetumenya issue weeri gyendaba ku Katsi eriemu no whoever did that wabazadde ekibo nabo they are right basanyusa abaana baabwe ekibakoze ennyo kero ogenda okukola kusanyusa abaana baabwe tuli abazadde bangi nga awa working si kwesanyusa kusanyusa abaana okitegeera baleme kwegombagomba mwana kutuuka kulowooza nti segwamuzaala nekyala kyensaba Katsi ategeere ekintu kimu ebbanga lyamaze mbutaala amanyi social media engeri gyesobola okukozesa ensobi Katsi bino byonna byonna abizeemu lwa nsobi za social media teyategedde oli kyeyayogedde najja bano baana be baagasse najja n'atomera so asooke yeetegereze nga tannagira naye Fifi yawadde nasomye ate ozaga bino sija namukolera vidiyo bayinza ogigattagatta kampandiike n'aluwandiika ze nali mmanyi aboogera oluzungu bategeera naye kasajja kakulu kalenzi kakulu omanyi oli myaka gya ntondo bw'ofuna obudde eva ku walagi bwe simanyi nti anaabufuna leero oba nkya oba luli Katsi social media tekuvuga speed wamma kubanga gwe kyolina omumanya buli weenaakuvuga speed nga teweetegeeredde ogenda tomera wano ono wamugudde mbugwe kyogamba ali mu myaka gyerabira omanyi abantu bakula ennyo baleka okwerabira yakula nnyo gwogambye muno nengubuuza ali mu myaka gyerabira Katsi tomwesonyiwa ne tulaba lwasa bane lwasa bambi wagenda ku pate bayagoberayo ddala ab'amawulire yagamba agenda kukola pate bali bagenda kukola pate okuva mu kkomera ssebo yali yakulika kkomera gwe gusoose omusiba gwe gusoose anti bamusiba kedda naye kati bulungi no tenaweza awuze emyaka 2 nga bamusibye kubyagolo tigiwera
Gundi alo kamutwali ekyennyanja mu kkomero. Kati bamusibye neyeekuliza Alimba naye naye ate atuleke. Gundi alo kamutwali ekyennyanja mu kkomera. Munno muleke akole kyayagala. Bakusibidde lwa ssente z'abantu nazibawa ate okoze pato eno na ssente zabaddewa. Bamusibye butasasula ssente z'abadde. Ssente yali azirina yali yaganye Buganda. Ate nga tesimu yatunda zaaki. Simu teyazitunda. Yaziteeka ku mbaata. Teyaziteeka ku mbaata, teyatunda. Yaziteeka ku mbaata yazeewolerako. Ekibu kiri bwe kiri. Oli yali aganye Buganyi basasula. Yali akoze eki? Yagana Buganyi basasula. Ssente zaali zaaki? Ssente zaali za ebbanga lyamala nga bankiyita akaddeyo obulango. Uterefayina. Yali asponsoringa show. Kyejagala ekyo. Oteekayo obulango kijjeewo. Kuba si bwe kyali. Jagala abantu bawe ekituufu. Kyoyagala. Yali asponsoringa show. Kankubuuzeyo nange ebibuuzo wano bibiri bisatu. Lwasa baamusiba, right? Baamusiba. Baamusibira ki? Mabanja, obabbanja. Eryaki? Eri okusponsoringa show n'atamalayo ssente zaalina Eyaani? Show ya BBS. Ani agipresenta waayo? Simanyi naku ze sikyalaba. Bwabeno yali agiponsalinga ani niniyo, ani yali akola ku eyo show. Fuuka kuwuliriza gwenye. Nedda, BBS yemuvunaana. Atyo. Bamugamba bamuyita for some time bateese eyagaana okukwata abasimu gaabwe. Show yali ya lunch. Bagita batya eyo? Kiri kitya. Yali nga era nze nagirabangako ko nga era kakantu kayitawo. Bamukolanga squeeze back. Bamukoleranga nga n'okujogera bajogera nti bw'ofuna obudde yitako okutabanikikisira ate kiba kya tabbu e Masaka era nga bakubiriza abantu okuva e Kampala bakyakalire e Masaka n'abatanzi Diana yali ng'akola sheeyo kati bangambye yafulumyemuko bwali yakomyewo tebanadda ani avuga emmotoka ye yandirekeddemu sivugana ku Range Rover kuba ne Range Rover baŋŋamba funa akuvugaawo ojja okime Range Rover era mu kubyamusibiza kwabaddeko olaba ne paso tosobola givuga bakwa Range Rover vuga wheelbarrow emmotoka y'ebbeeyi ekuwa morale egivuga so bamumanyiza for 3 years kinawulidde oba tiri batu awo bamubanjiza for some time ne bamuyita mubatule ku mmeeza n'agaana nga talaba ki kimutwalayo kuba nayo tebakyagiranga sure gundi anti ebbanga ligenda ndowooza afunamu obutakkaanya n'omuntu ng'ate period gye yagamba okusponsoringa sho tennaggwayo kati ezo ssente kati period bweggwayo bakola ki bulango babuggyako bamugamba leeta enkadde woba oyagala okulangira oleete ne ssente ki eziranga mu period endala kati n'abagamba bwemba namaze sigenda kuddamu kulanga kati then leeta ssente zaki ezikubanjibwa n'abagamba mwemba temulaba temuwunyiriza ono yawese ate ndeete ssente yawesewa takyagikola yavudde mu bulamu oli tiyalina tabanikiki kulanga mbu yali ayagala nnyo kuba abantu abakyakala e Masaka mu tabanikiki tebava Kampala okuleka ng'obadde ogezeeko Masaka oyitiddeyo baana ba mu ŋŋendo waawo wonna we bati jjukira ne Jokizeni Beki me baamujja naye etuuka nti terefayina okutuuka sikiinaako buzibu naye already tabanikiki yali eyimiridde eri nga teyeetaaga bulango bwa TV already oli ndowooza we babeera mu gundi mu Jamaica alina kyayita bedroom body mpulira mu luyimba lwani no it's a word kiri mu Jamaica bedroom body babeere nga mugamba naye omanyi sitaati okimanyi sina bulanga kyo bagenda bijjako jo ebyo bimalanga alo ngwawo obulanga yabawo obulanga otyo batuuka bawo obulanga sajja bamugamba nange enkomye ne balance mulina bamugamba sebo jangu jasasula obulango buno yali asayinize nani oba ne mulindi oyo manyi atomeza nnyo omusajja oyo
anti yali ubundi yasanika kwaliko BBS telephone kati bakwata kuba mwacyankalanye oba okitegeera azulonga kati ekyo okubeera ne ba-advisors abafu kuba by that time sente zeyakolamu embaga ya Angel yali asobola okutoolako koota nezisasula milioni 18 sente zakola okwanjula kwa Angel nedda se nesente zeyawa gundi Vanessa hati batakola mukono nzija nti ku sente zo period gyetuwogereramu bamubanja akoze asosa akyadde waba Angel otyo yagikola nga mbaga agenza akoze okwanjula nga taikuni wabeera addidde Angel yali abeera akolera wali mu kabaala azze aguze buli mwenge ogwalimu olw'okwayagala osanyusa omuwala n'omuvubuka by then eyali kwoyo omuwala Angel yamusasula muveeko yamusasula sente addidde omu ku balenzi omulenzi nali simanyi nalitegedde nnyo nali mumanyi akola mu kaaya saloon alinga pimpuwe yamuguliyamba emmotoka emirimu gyakola nemmotoka lwe yagimuwa waliwo yaleta story nagiraba ebekisole bagireeta nga bala bagambe nti alina gwakola mu saloon gwawadde emmotoka amusiimye emirimu naye nga mirimu ki gyamusiima kumufuniranga bijojolo otyo kati ezo zonna sente nerulinagawo mulimu gulimu sente abaana bakubira ddala ddala akasente kati awo wonna olwedde bamusindikire banga bamusindikirako nebbaluwa ne bamuyita batuleko ne ku mmeeza nagaana okitegera ate natakoma olwo natandika nga okuvuma purezenta waabwe amuvuma kati nakyo tamanyi nti yafunanga akadde ng'amuyisaamu eggaali nga buli wafuna akadde bwati nabanga asubikiramu bwati nadde eggulu ng'avuma naye ate baŋŋambye oba mbu bino byambu waliwo abanyiiganga buli we yavumanga oyo omugundi baŋŋambye abali munda abamu ku ba directors bagundi waliwo abamu nga ekintu kino oba kiri ku pembeni yaabwe era banyiiganga nnyo okulaba nga ono abikola ne bagana naye lumu katusooke tumulinda awolewolemu tutuse omusango guno era ndowooza bo bwe bamuyitanga nga bagamba mumuyite tuteekewo embeera mbu yaganye tufune we tumukwatira akitegeere kuba baŋŋambye bapromoters be babanja nga tebanasasula bulango bangi abamu kuliko ne ande obulango yabukola ku gundi abagundi era mbu kyali kivulu kya BBS kyali kivulu kya BBS wankulukuku era bakyamubanja obulango nanti kisinzira ayinza okuba yajja ne bateesa naye ng'ono ayinza okuba yeeraga mbu nze ndi w'amaanyi mu byabaddemu abanene mu gavumenti byabaddemu abaavu mumukwate ku luno bamwetaaga ate bamaze kulaba nga talinaamu yadde ekuba ennyonyi oleka ne bamutambulirako naye ebbanga lyamaze ng'ayita bintu bino lwasa yali badde ayiga kukyaleero yaguba kati nze nina abantu bendaba abali mu social media nga newo ekino ekimutuukako kitya kati gwekenyinyo ŋŋambye yavuddeyo ati n'akola akabaga muntu kyoyo gwe bakute mu gundi ne sente nga zaate zimuze n'afuna ez'akabaga yeekulisa komera kuki lwasa era kufuna alina ebizibu bingi lwasa abadde atandise okutunda ebintu bye ebyaddala amayumba mbiwulira naye abasinga batugamba nga mbulwasa ebintu biri mumanyage kati abitunda ate ate biri mumanyage anti awo wewaava obuzibu ennyumba bulenga yali agitunze naye olwedde baali bagitula ntimumanyage kuliko oyo omuwala omukulu kata n'eŋŋomi evuge era singa tebyali bwe bityo singa talina asula muzigo kati era tebanikiki yagenda lwansonga teyali mumanyage yasigaza bulwasa events era agirwaninga muntu mulala nikyo bulaba yoweeri era ndowooza kyobulanize nesente kazikwatako kuba baŋŋambye nemabegako bakamala ogipangisa ogenda okukuba ebidongo ezo sente yali badde azirina yasigaza linnya lwasa events naye ndowooza bagenda okulaba nga nabo abayitiriddeko kirabika bagenda sigala abaana
talinaawo yadde ate nga talina abaana bawerako alina abaana ajja baleka atyo so nze okugenda omusiba it was not right kuba tewali muntu gwayagaliza muntu komera ekibi naye ate ndowooza obuswavu butuse bwe bukoma ebintu ebimu abyenenye akitwala embwa akaddiye buli wakuba waliwo amuwunyiriza ng'embwa buli wafunamu akasente aba ali awo ng'ali ku mulyango enjo oli amuwunyiriza bunyira tyakakobyenga ate ebintu ebyokwagala okukakasa nti wandeseewo kandite omukazi immediately wandeseewo abeesonyiwe kubanga tingenda kugamba ekigambo kino lwasa talina nti sente yaziteeka mu bizinensi n'emusala ekyo kyanjawulo omuwuliza nogamba nti omusajja alina sente naziteeka mu bizinensi iyo yagwa teriiwo zonna zonna sente zikulaga zigenda muki bakyala kitonde ekikazi bwafuna gwagulira emmotoka alina gwe yagulira Makex naye kale agirinayo simanyi yagulira Makex yesu manyi kikyagirina lwasa nze badde nteesa yasobola oyogera biki ani gwe yagulira Makex alina gwe yagulira Makex eki eyo yo tukyagirina ani twagisigaza akasovenia tujagirabirangako ti emmotoka yange yasooka nagijja mu lwasa ani yagiguladde oyibanamu mwina olipoti kale mbisomere abantu bana ng'obimanyi nga bituufu yagulira Makex bifu njagala bituufu anganya okuweereza abantu weereza abantu gweyagulira Makex bifu weereza abantu Makex mujje mubiboozi byo bwofuna obudde Makex mujje mubiboozi ate kati sinabufuna mugamba nyambe mbufune Makex namba ki owakituufu yagimugulira namba simanyi bya namba bifu mwana Hariya. mwesonyiwa alyayanyo munange no yakola emigoteko naye nno emabega eyo nga tanabakuterera kyova olaba buli mboozi ebiseera ebisinga bajja kukipinga ini talina migoteko gye yakola olina lwe wamuyombesa n'omugamba siddamu okulabayo nga yanalise n'okwetwalayo dayasiwantama omuganzi kusangayo ani kwegulira aliya ne bagisika bagisangana ku gooni ku Angel baite bamuwadde gundi kati yamulima nti agimazeeyo kumbe tagimazeeyo ng'alindayo ekyanga agitwala ye gundi yali nabalenzi yali wa kipajero ye yali wa kipajero naye yakimulangira omusajja kale yalangira mwana munne kipajero kyeyamula era oli we yava n'akwatibwa obusungu namugamba kima Range Rover kipajero ki ekyo kye bakulangira bamuguya Range Rover mulaba si yajegulira nakugambye otegera bulungi nkwesonyiwe oba oliko akatuli ntegeera bulungi naye anti mbajagala kumanya nagitulamu omana batazoyanvuga tiyakunyumiza nga munyumiza ki ani egimpate nti yajeyaze etya nimbuli bamukubira simufune wakuvuga tugenda amafuta ojje wano nina kyenvu ku speed simanyi ngeri gye yagifunamu agenda okutuuka naye nga nakagitulamu omulundi gumu kikakasa gumu kale ngale gumu yali akujjeri ng'akuza ku serena yofa kinensi kaakati naye gwere emmotoka y'amaanyi Makex yali y'amaanyi kuba nti wagituulamu sigitulamu Makex sigimanyi kati ayina Makex manyi ya muntu ogu munnamawulire naye eya beti ayo si yalwasa era noli naye munnamawulire gweyagulya ali akolerawo yakolera omanyiyo simutegeera kyova mbadde oyagala njogera erinnya oyagala njogera erinnya ndyogera oba ozikiriza nze nzikiriza nze y'omu kubawo nti gwe mpozi ekigambo gundi pilot kisookezaako ki tubadde tugira wamma yogera ebyamagezi nawe bamuweri ebintu so n'abazaalirawo mu kavuyo ate muno lwasi oyo gwolaba tasosola wa bwateekerwa kunywera mwenge bwe kasita omusanyusa ne wakusanga mu kabanda bwe kati ng'akyama
ayina ekikati yafunako ekinene awo ku Salamalodi nayingira mu kabala ka Salamalodi kati mugagga lwasi onoojaki omugagga ateeraga buli wamu ajyawo abantu abagagga balina kilaasi ye balina lwasi oyo bwe yali ali Masaka nga tanakulosinga kujja Kampala ng'ajjayo buzi kwebaka mu nnyumba ye eri yalina emirembe yes yali afuna abakyala era by that time engumi yabanga yeeye Masaka eya desire ne n'abatami nga gondi era abakazi waagene wabeerawo akacyankalani nga n'omukazi w'e Masaka ne desire we yabeererangayo n'omukyala yaliwo by then nga bakamubajje bamuleka buleesi batandise omusendereza omuleeta era nga buli weekend alinnya paka Masaka era nga abeera awo kulaba ng'ebintu bitambula bitya so naye desire Luzinda Katonda yamugulira amakubo bino n'abivaamu n'abyesonyiwa kati ali ku man of God kaseera kusaba man of God help me man of God this man of God that ana wadala kono naye woman of God tosaba nnyo am here come I give you the blessing namugamba chiki Masaka tayina nnyo bizibu ebyo twagamba okujja kwe mu Kampala kwe kwaleeta ebizibu nayagala competing n'abagagga b'omu Kampala nga baani abaali bakola bye yakolanga no bo babikola naye jjukira musakozi obeera ne bayinfoma ne baba bagamba oyo mugundi amuliko gundi amuliko kati nayagala okujja okubalaga nti nange nina presence wano nayagala okutandika okupitinga n'abagagga beene ati oyo omukyala mukulu oyo Masaka no nonsense nze twagendako ne Lwasa Masaka nga bagulawo kutabanikiki awo mu lockdown n'abulawo esimu n'agijjako ng'ayina gwalabye awondedde engyo n'abeerawo ssaawa 12 bagambye okugulawo ate nga oli we yamuweeredde appointment tomubulira ebyo gyagenda kugulawo business kiri ekintu kimutabula n'abulawo era bagulawo tabanikiiki ng'omukulu taliiwo ziweremu kitundu nga yeewuuyo agamba esimu nagenze esimu yange yabadde evuddeko bikimufunye ekyaja kuba omukazi nedda tofaayo nze ngendo gikyajinga kati mu butalowooza essaawa eyo yanigambye mulindwa jangu kyaginga esimu eno yagiwa omukazi agenda okiteekako ng'ereko 55% oba yali ku 60 omugamba mukulu esimu yaviiriddeko ku makati ga percentage nga basooka badda mu kasenge nga beenyiga olutalo lusooka lubeerako eyo nga bakomawo nga baterera omukyala amanyi omwami agenda addayo waka enkeera ziweera 7 kitundu ogw'ekiro buli yaze nange tudde mu mmotoka tudda Kampala ko omukazi ogambye otya bano bannamawulire balina okukola emirimu mbazaayo baatuwadde dda lumu tugenda okusula tetulina pulani edda Kampala atuwaayiriza atuzizza e Kampala nemuliranga mufa naye nga tetulina ekyakukola ye yatuleese yalina otujjamu era ziba ziwera ssaawa 10 ngandi makindyewa naye nga tujja mu mmotoka ng'omwana mulindwa kino kiri Dubai kyangambye kikwewulira kijja mu myezi ng'ebiri osobola okitegekera awo okitegedde n'ogira ate nanderera lina okugamba waliwo yaze mu inbox yange naŋŋamba akwewulira olabika tomalaako kalinyaomulage tuwaliyoekupenya omwana yali abeera wakyabera yali ansabanga ne yakawa omutwalo nagendayo emirundi 2 n'envaana kugamba nze kenyini natula mu motoka nempulira nga nedda neŋŋamba kati ekigendo suula Lwasa bantu bano batambula nabo duka nabo baali bamuliirako oli ejja mu inbox gwotambula ne Lwasa alinamu mmeka alinamu mwezi mpaako bwezi ekitegeera ebyo tebabamufunira nga ati nobaagala afune essali nabo nga baliira ku bali naye nga sente zigenda oyendeeza nnyo abantu bobeera nabo kubanga kati muno obudde alaajana ebizibu bamusiba yekka okuba ti nondoozi oba nali ntudde naani nali wali mulindwa najja ne mubuuza omukulu ali kuki omukulu yaggwamu bw'anaaterera tunaddayo naye nga yali mukwano gwe tamuva ku lusegere bantu bali segere yali mukwano gwe ebyaddala so bambi Lwasa ebizibu bya naye
atuzeeko niya asooke abulemuko omwaka gumu ng'ali mu kukola bintu byabikole nibona danyo tukakasa n'okudda tadda tatukakasa gy'onookoma olwagala otukakasa si buli omuntu naakwagaliza lwasa n'abakyala mubayinza obba kutega obutezi nga bagamba yazikubyemu katikati kubanga gwe bakumanyi ku kitonde mukazi togamba no ekitonde kikyala ekikyala gwe kasitoba n'obuti alinga mukulu kasogaba alien agambye nti anko kitonde kikyala tasaaga alinga mukulu weri alinga mukulu alinako ofiisi ku salama road awo naye oyo n'omubba kakujjuntuka tagaba nno ssente nno oyo era waba akuwadde linnya lyerirya talinga awo no ate nga nono erinnya lyandiridde bakulimba kuba olwedde baba bamanyi omugagga w'e Masaka Lwasa sikene erinnya lyandiridde nalyo tabadde tuliyo okulwasa amalwasa kulikayo mu kkomera kulikayo namulabye nga bamuparedinga nga tasobola kwambi kusitama lwasi yakoya ab'amawulire yabagambye babyabaki ebyabiyise kati mufaaki onze bannange bafaaki abaana abo bafaaki era nze bano saalinnyayo wali tosobola linnyayo ati nkoleyo ki waliwo embozi ezimu ezijja neŋŋamba ezo kandyesonyiwe ogireke nakulaba ne wabuli tewalinnyayo ng'ayomba n'omupangisa akuramu sagendayo by the way nze nakoma okwogera kwa akuramu lwe yagezaako okummanyira ne lwe bamusiba kubulo mbadde siddangamu ku video nabulaba nayogerako ne chosen blood ne mugamba lwaki tompa vanira naŋŋamba teri ngeri gyogenda kula interview nga temuli linnya lyange naye we nalaba nga ate chosen blood mani blood wange naŋŋamba ne vanira kamwesonyi nemuvaako naye nga wali vanira wasula we bayombera ate nga kikutwala eddakiika meka nga otuusewo naye simanyi nakumanya naye sitoola eyo giraba tujja gyogerako ku kamera nyumize kugambe chosen blood kyalina okukola kubanga erinnya lye naye ligenda kufiira mpina ebintu obyeyongerayo mu maaso enikesi byeyongedde kukozi sisuubira mu bigenda kukoma wano ku ndaba eyange biyinza obutakoma wano era bagenda kugamba kyankalanayo oluutu egi awo tugenda batutowesa erinnya eri chosen era alina okwetereza nga obudde bukyali obamugjawo akikole immediate tewatali kuba ono omusajja ebintu byayogera naye sisaabibuusa maaso nze ku ndaba eyange alina we yagambira omukazi ndaba nga yeesiseemu nanga wantu osibanga oleka abasajja kulaga evidiyo ze nakwata ate kati nje yazikwatangana alabika naye yali awanika ekibatu mbadde manyi bwenzigyewo nga nze pangisa ennyumba naye nga za bukulumbu kasoladdekombo tugendera wenzigyewo nga nze pangisa ennyumba balandiroodi ennyumba eba yange paka emyezi gye nazipangisa nga giweddemu nawuliddeko abayomba omupangisa nga ayomba ne landiroodi yamupangisa ennyumba nagamba olujjalo naye mulujja mulimu omutu gw'omuyembe landiroodi yazze okwagala okuwalulirawo emiyembe namugamba eva ku miyembe egya eva ku miyembe egya yagisimba ddi olujja lwange walupangisa myezi ogigwako kakati oli naye naye nagireka kati bwebagwekugirayo nejambiya wamma muddewo ono kuomezi ogugwako nesakusola nawe ojjamu ng'oliko obumansuka so namuwulira ebintu byayogera nengiramuko nti kirabika awo chosen blood aleka siwasula era siwasula kati okuba nti siwasula alabika ajjawo naye alabika si eka yajjawo wabula obuzibu bwe buli nti erinnya chosen bamumanyi okitegeera kati mu kujjawo kwe bagamba mu bantu bonna baleeta buli mwami oyo omwama wa mwana we asobola okuba nga yamuzaalamu naye nga kale tumutwale nti bebi mama kati byebyo byamisa ne gundi
tuyinza okumaliriza nga kyoze mu lunaku olumu ataliwa bayinza okugirabiriza naye ekyo tukireke. So ono ennyumba yaabwe balabika waliwo ebintu bingi ebyapayininga mu gundi eyo mwaka mwolwo olujja bingi. Bonna buli omu mutuufu landlord mutuufu n'empangisa mutuufu naye nekino era kyekyetaagisa wansi w'omuntu w'omuwa ennyumba n'omugamba akupangisiza akusasula bulungi kiteefu kirabika ne landlord yawanika ekibadde kubanga mu settlement z'omukazi alina waagambira nagaana anti mulimu ekizibu ekirimu ebintu by'abakazi abakazi ebiseera ebisinga banyiga bawaayiriza. Munnange nno omukulu yagamba bwe yali addamu ekibuuzo ekyo yagamba obanyinga omuntu yagira nomala nobijjamu obusobo ng'ani asaba gwe ngamba gwe wasaba basobola okuŋŋaana basobola okuŋŋaana bw'owola basobola okuŋŋaana ng'alinga okitegeera akisoboka bannange. so Daddy Andre, Eddie Kenzo, Eddie Samusuza bali pira boda. lwe luyimba lwalina ku alubamu lwe luvuga alubamu Baby Pamba taganyira bali tina Daddy Andre amulayo yabadde akola ki yabadde akola yabadde ne Dembe film ngali ne Bina Baby. Obuzibu bwenina obuseera bisinga ne interviewers ne bennyini ababeera mu studio bwe batuuka okukwata tebatuwa batemako tebatuwa mbozi bwetandikidde batuuse batya okutandika okwogera ku luyimba olwo kuba I believe si oluyimba lwatute Daddy Andre yagenze ku interview but kino ekiri oba si kyekyo cause I've done interviews omuntu asobola okubriefinga ng'alina kyayagala oyisaawo katuba nemugwe mukwogera ne mukireeta mugera nga by the way ogani by the way oluyimba lwagundi wawulidde naye n'ayisaawo ekikye kisoboka nakyo bwe kityo. Kyenjagala okutegeera mu kuwandiika wano olwo luyimba kuliko ntino gundi yaluwandiika nina kyenjagala okukebera ogamba nga kuliko producer gundi taddira gaba credits okitegeera nina bagiyita ne blessing bagita blessing right album Eddie Kenzo kubanga tukikebere wano nze nina wenjagala otandikira kuba Eddie Kenzo si mugabi wa credits ate nga abantu bangi ababeera mu projects ze Eddie Kenzo bangamba naza ujja yatandikira tugenda kujja wawo n'abalala abazzeeyo blessings nekyenjagala alipira boda obuzibu obuliwo tawogaba credits atateekako tekuli ba producer okusinza ku bya Daddy Andre bye wawulidde okusinza ku Daddy Andre agamba buli kimu ekyo ono yateekamu butesi maloboozi agamba kuva ku peeni ku directinga buli kimu ne flow ebiseera ebisinga yesu mu studio ebiseera ebisinga bw'oba tulina signature singa baproducer bakuyambako ne bagamba naye leero wano kyusaamu yimba mu bwoti ngendako omuyimbi gwe mumanyi obulungi like Carol Kasita oba owulidde ava piece these days ye Carol Kasita kati Carol Kasita egundi yagijja ku Mudra era ojja kugenda nnyo buli muntu anaabeera nnyo close ne Mudra ajja kuyimbanga nga Carol Kasita nagundi yayimbako no bebagundi bebasindi Cindy wana Cindy waliwo ebiseera bwe yatuuka waliwo yayimbiranga nga ndaba ekidongo era waliwo ekidongo kya ava piece ennaku zino kirimu oluyimba lwa Cindy lwire bakuba olwa boss olwokube ngaali mu remote boss kati waliwo gundi yeyazzemu mwoyo gundi yennyini waliwo ekitali kituufu kubanga abadde aliwanga example kweyo album ninako oluyimba olumu lwe neekakasa ng'omwana yalumuleeta balukole kolabo namugaa tugenda dukola naye namala n'aluwa Fikfamaker lwajukolamu oluyimba werowe lindako lwaliwa mwana mulala naluwa omwana abeera wano wa brand beats bamuyita ono yali akayanira ne gundi ne panda oluyimba lwa gundi lwe bayima balokoldawo musanyo lwabiki omutegedde lindako kati ate ono yamusasula oba jesi yalumugjako buli
luyombo lwali awo olumanyi era mujjako bujja bayimbi lwaki bakola ebintu ebyo baagala naye muyimbi omutoto munyigiriza nyasawo ye president w'abayimbi president wa federation kitegeera omwana aba agenda kujja enkya complaining atya already naawe obikola so kati ekintu kyeddajjandwa ekyo sakitegedde bulungi agamba yatuuza mpuki kutuuza maloboozi Dajjandwa bw'agamba oluyimba lulwe era mu byonna buli kimu yakikola ono najja buzzi n'akyuzaamu amaloboozi tubirabye kugundi oluyimba lwa Jasmine lwe baakola ne Dajjandwa olujjukira olwakuba ennyo era oluyimba lwali Dajjandwa nga buli kimu yakikoze yarataddemu gundi Angelina bw'afumamu ebweru agenda okulya nga Angelina kibulamu n'ateekamu Lydia Jasmine era Angelina n'agezaako okukubira enduulu biki oli n'amubuuza ndaga nti oluyimba lulwo atalina walagira nagana naye obudde bwange bwe namalamu twasulanga mu studio kaseera gatamu twasulanga mu studio manya kyewanoonya wakifuna oluyimba luleke kasa wasula mu studio okitegeera so ne wano Dajjandwa sigenda mubuusa maaso yes he's right and I'm going to tell Eddie Kenzo you should learn giving credits ekisinga olumu abantu kyekyo abantu olwo balina ekintu kyagaseeko kkiriza abantu ekyo mu industry mwe tuli fembi nkiwulira nnyo nga bakaayana omusajja tasiima omukolera ekintu n'omuntu weyeetaagira bamuwere credit kuba eyo ye kugambe ye capital ye kubanga waba kikoledde n'akukolera kitegeeza waliwo agenda okujja okuba yakikoledde agenda okufunamu nti gundi wakikodde kino gundi lwakitogira nga bagamba bawawo abantu abasinga bonna bawa bafunye lwabakolera akagundi habali skills kali katya habali skills akatu ako bakaigana habali skills akatu ako gundi yakavoisinga epas kali abad skills gwe bawaana naye abantu abasinga tebakawulira abad skills gwe bawaana abantu abamu bawulira abad skills nesimu so Kenzo give credit but ne Kenzo abantu abavudde ewuwe nga bangi okuba nti ebiseera ebimu kati ng'ono omwana kati business baddamu mukwano gwe Omafrica emabegako nga aba Black Market Records bakamusayininga eyo sore nagano gipostinga kwa interview yajenga nga sagala kuba musajja wange Eddie Kenzo by that time mwana yavayo n'agamba nyimba ogenda okujja ne bakugamba data ayise wagenda okuyita ennaku bbiri ng'owulira omukulu oluyimba yaluyimbi okitegeera ng'afuna akadde ye nagenda mu studio n'awuliriza mu nnyimba zaabwe ze baakoze kuba bonna balinanga studio sessions ogenda okulaba bagamba oluyimba lwe twakoze yayize ogenda okulaba producer yeebuzaabuza wayita ennaku okitegeera ayinza okuba yali azibawera studio session ya studio yagibaweranga ku bwereere oba andi baali bayingidde team big time kati nga mu byambo yakolerera kugamba ojja kubeerangawo neki kati gwe nga yo session eno gikozesa okulaba nti nno okola kyoteekeddwa okukola kumbe ndowooza ye alayika ya session yagibawanga ajja alondemu ennyimba eki onaamukolera kati oyo mwana gwe nkugambye waliyo ne Martha Mukisa yaliko nazunzi yaliko ne Enrico Kabanda n'avaayo n'agenda ewa Zabafana n'agenda ewa Eddie Kenzo mu fan group then aba Black Magic gye baamujja oyo Omafrica naye yaliko ewa Kenzo n'avaayo n'agenda mu Black Market then gyava n'agenda mu Black Magic waliyo azawi newunya nnyo okwanteka okubaako azawi okimanyi kayemba namusika nembuuza eddoboozi ly'omukazi lyani kumbe lyazawi naye olimba tebateako wadde kagamba azawi tebaa n'azawi era bwe yasooka okyogera nali mpakana nangamba ati nno n'okyogera dulaika yali afoosingibwa kuba tukitegeera tutandika okukola olugambo bannanga akantu ako batugambye azawi kati teyamuwa credit ya ate ng'agamba ennyimba nyingi mwe yateeka peeni eyo naye ng'omukulu agamba yaluwandiise nabuulirako ne ku gundi ne ku actually
waliwo sola yali egenda okufuluma yali ya bana bakyali banga bagetokidde omuntu alikwata bulungi tica nga musanze tali mugundi tica abaali lwedde okukuwa omwana yekubamu mutima tica limu yakolako ensobi mu kamera ate nze naliwo oba bamubuuza omukulu yali ku Galaxy FM n'agamba yaleeta abaana abo bikoze bitya biki then tica mugundi bakyamunyiza bunyizi n'asimatuka so ng'agamba si yaleeta abaana abo bajamingira ku luyimba olwedde baaliwo ne bajamingira ku luyimba ne lukwatayo tekitegeeza nti gwe baleese anti yo omukulu yagamba yaleeta abaana abo yabagira yabakwasa tica yali ku Galaxy so omwana recently wantukoze interview omwana n'atunyonyola nti bwe yabeerera ewa Kenzo ne 10 years of Eddie Kenzo yali backup singer ewa Kenzo azawo naye nga ndowooza engeri gye baali babafugamu nga ne mu mutima gwe mu bulamu takirina kukyogera nti alibeera azawo gwe mulaba kuba yali talina ssuubi nti eri obeerayo nga tolina ssuubi kati omukulu lwaki waliwo oluyimba lwe yali alina okukola azawi ne Kenzo lwaki teyalukola interview nayo era nali nagikola mbu omukulu yagetinga bize osobola ogetinga otya bize n'abaana bwe bagamba nti oba ogetinze bize ne balujja ku alubamu balina kuba ku sakofa ne balujjako ne baluze waalifuna obudde balilukola ate bafiirwa oli naye Penny Master omukazi oluyimba olumu terumusala ekyo kyali nno kitonde kyamaanyi nnyo ewa Edrisa anti kyali kitonde naye nga tekifulumye kati aza wina okutandika okufuluma amala kuva Eddie Kenzo n'agenda ne bapia pounds n'atandika okubeera ewa Kuseimu yamugamba atandika owandiikira abayimbi abalala ennyimba togenda kufa bwavu awandiika oluyimba kwenamino alutwala ku Swans bamugamba genda otuleetera ennyimba wano mmeka balitumako negundi ne mudroyo bamugamba genda otuleetera ennyimba mmeka tukire wano kumbe bamulabyemu bba ekyenjawulo bikyatama nze Eddie Kenzo abantu bonna byatandika nabo baali bayimba obulungi abantu abali bayimba obulungi byatandika nabo singa big talent maanyi gwe gyebaleka nti singa Eddie Kenzo big talent maanyi yalinamu empagi zolaba nga zigenda kukola so wagenda ku gundi ku ABM abeerayo nga era kyoba olaba gundi bamukolera ku cheaper price omushutingira video ze ya pounds kwakusemaga saimu nno abantu bamuzaalawa naye alina tachi ya gundi ngeri muko original tubulaba ne gundi yamupangisaako Diamond n'endongeza agenda okubakolera so bamutuma ennyimba okugenda eri nga bawulidde bamulabyemu ekyo ne bamugamba oluyimba tugenda tugula ezo nga bamutera wano sente ne bamutera wano contract million satu bamutera wano contract ne bamutera wano ki sente contract eyingira munda musayininga ng'omuyimbi n'akwata contract n'agenda ng'awunze paka wakusemi era ebiseera ebisinga wazawo amanyi n'okugenda wakusemi gy'asula kugundi ku ABM bali bakyaliwe bamulera bamugamba kati tukyalinayo kadde olaba ffe twavuddeyo jangu otandika okubeera wano gyafunira emikisa ate okuyingira Swans olwakubye ebikariyoke yali alina bandi gy'ayimbiramu ng'eyimba simanyi bino byogwawo ngamba mbuno live bakuba live band ng'atandise n'obbikoowa essubi limuweddemu kuba Swans egenda omuyita nga olwedde bamugamba like a year ago tugenda kusayininga olwedde avudde eri ali frustrated ayimba tavaayo bamutadde mabega abeera mu back gundi awandika obuntu bw'omusajja bw'ayimba mu nnyimba ze ng'agenda bivaaku addeyo mu kiwuunya awo mule wa maama we naye nga wagaawo nga tonafa teweevumansi kwekkola ki Swans kwemuyita so omukulu wano eno gyali ne bwava atalisa ayinako yave ebbanga lino yamani wadikozi wali omanyi yazawo nali simumanyi nkugambye n'oluyimba lwennyini akakantu nali simanyi mbu ye yakayimba kayamaana ekyova nakakwata nnyo ate kekasinga otunda oluyimba kuba mwalimu erinnya ate ng'olwedera maneja ya bwamuntu naye ngera oluyimba olunoonya ku neeti bakulaga lwa Edrisa Musuuza wadde n'eddoboozi mulimu eri abakazi ate gwe bagambe si lulu lulwe naye anti ate siyatadde wali eri kyokola katikati ebintu ebyo byonna bye binyiiza bano abantu era omusajja bw'agamba nti no rights yazisigaza mutuufu
naye ate Daddyandwe naye wanyiize nnyo muno tewalibyogedde ebyo nate yandibyogera ate nga bye oluyimba binene ogamba nti nolwaika tutegedde oluyimba erikasuka luyinaako yadde talinaako right segera nesente zigenda ku YouTube kola oluyimba gundi onaafunako Yeah. naye ate era wetuba bintu bya copyright wawe tudda ebintu bigenda kubeera mu nnyimba nyingi kati ngenda kukola oluyimba nga ndiko kushuwa nti lugenda kuba love you every day bakikola last life olwa gundi Banaboy bakikola naye nga bwe luyimba lutambuza album ya Banaboy then kati ba producers abagira abacomplaining ennyo wano abayimbi tebabafako bikoze bijja singa bakola akantu ako naam baagala nnyo emikwano okusinga ofunamu kati ate gye bujja mu maaso notandika tukabira nakolya gundi endongo naye saamufunamu Didi ojjukira we yava mu lweyajjanga okuba n'endongo yatandise okukuba naye yajjako abasinga bakola ebintu ebyo awo sijja munenya lwa nsonga by that time industry yaffe nga kikuyisaawo kitegeera naye kati ndoza lwalinawo ndosinsobera yayiga bayize ne gundi yakubya nnyo endongo ani ono gwe nakuggyako producer Di Mario ate producer wange nayimbawa wanadda kyaliwo Di Mario wanadda nakaaba bikoze bitya oyo namugamba kubanga agikunze nakimugirawo contract nagamba angyanyolakyali kibula nyala ntandika ekifestival kyange ekyo nemugamba abantu bagenda bajja ku disappoint era yafuna bameka simanyi saagendayo naye ekifu kiri bwe kiti Di Mario atandika okukola abantu kuba yagigunze ate jjukira bino ebintu bya gundi yaliko waliwo gundi yaliko nga omwana yagigunda waliwo omwana gwe bayita producer boss something like that atandise okujjirira yaliko omu ku baakola oluyimba lwa Diamond ne Gundi balukola producer basatu okwali Nesim kwaliko Daddyandwe then n'oyo bass wakuba nti abantu bamumanyi oyo omu kubaakola oluyimba lwa Spice Ghana ne Diamond era ayina ennyimba zaakoledde ennaku zino Gundi fefe zaagenda ofulumyanga zirimu eyo omwana oyo kasi abantu bagenda mulaba ng'akoze ebiyimba batekomukiro Di Mario ng'ojja kuba ofuze party time nekubbawa kati webakola waliwo bbawo yakubira nga bbawa kati sawa zino omuntu agenda nkoze nnyo negundi kampiyokeke wa bbawa nkolera project emu ng'osigadde wa project ebyo byaddusa Ian e Uganda nga nenyuma bamubanja takyalina waakolera nadduka ali South Africa osibula abantu ADD okitegeera yali wange Edi obyokola ebintu bingi kale nga tumaliriza nga tufundikira nga tumaliriza maliriza senga amaliriza mbagamba ekintu kimu mu bulamu mufeeyo nnyo ku boy child temumwerabira naye muntu naye nga mu industry ebintu byebatwogedde wano ebiseera ebisinga nti olumu tuyinza okuba tubasooseyo busoosi naye nga ebintu ne biba bigenda kujja oba olumu biba byabaddeyo nga temwabitegedde ate tovuma woba olina kyotegedde nti kituufu commentinga wali okitegeera oŋŋambe nti naye waliwo nekino oba ogambe nti wano kyabadde bwekiti mufeyo okuvuma obuvumu kati ebinyo byonvuma bibyo mweraba ebinya ebisinga okuluma bibyo ebinyo bibyo kyokka wabikuvuma kasita bakuvuma bibyo wama mubeere bulungi mweraba